give us a go ahead in regard to this. Liigi eggwanga ey'oku ntikko eya Uganda Premier League ezzeemu okuzannyibwa olwaleero n'emipiira ebiri egizannyiddwa ku bisaawe eby'enjawulo. Ogumu ku mipiira gino gubadde wakati wa Kitara FC ng'ettunka ne Bright Stars. Well, some things were just meant to be, but Eddakiika ekyenda ez'omupiira guno ziwedde nga bannyinimu aba Kitara be baguwangudde eggoolo 3-1. George Samugami with a powerful ball. The opposite direction. Ate omupiira omulala gubadde wakati wa Maroons FC ng'ettunka ne UPDF era Maroons eguwangudde eggoolo 4-2. Ate yaliko omuzannyi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes, Henry Kalungi adduukiridde abaana abatalina mwasirizi ku kisaawe ekya Buganda Road. Henry Kalungi azze akola kino emirundi egiwerako n'ekigendererwa eky'okuyambako bamusaayi muto okukulaakulanya ebitone ebyabwe. Naye foundation eno twagitandika okusobola okujja okuyamba abaana ab'enjawulo abatalina mwasirizi mu bitundu eby'enjawulo. Ate ng'ekimu ku kye tusinga okukola eno tugiyita Christmas party, New Year's party. We tujja ne tuspendinga time n'abaana abava wano mu bifo eby'enjawulo mu Kampala ne tubawa ebyokukozesa. Ono agamba atandise okuzimba ekisaawe e Luweero okugatta ettofaali ku nkulaakulana y'ebyemizannyo wano mu ggwanga. Twagala tukole tuzimba academy wano, then abaana abali eri ebweru nga bajja wano, n'abaana abali wano nga bagendako eri, nga ba scout tulina we tubatuusiriza nga abaana baffe tubeekuliza bulungi. So twagala ekisaawe twabitandiseeko bigenda kuba bya muddo. Ono abadde awerekeddwako Dennis Masinde Onyango era akubirizza bannabyamizannyo okukuuma empisa olukibasobozese okutuuka ku ddaala ery'ensi yonna. Era n'empisa mweyagale kuba olumu tubeera mupiira ne tukola emikwano nga Kalugi bwagambye kwanza nazanya naye ku national team the French. Ono abawadde engatto, emipiira, emijoozi n'ebirala. Kamera ogitaaniize.